tuli wano naye Allah gwe w'amaanyi ali waggulu wabula oyisiza muffe okutuukiriza ebyo bye weetaaga tukusaba nga tulina abakulembeze baffe bano n'abali wano ku Mungu tulyazaamaanyiziddwa Mungu watugamba edduwa y'omulyazaamaanyi teriiko jjiji tukusaba nga tukutegeeza mu bwerufu tulyazaamaanyiddwa ku lw'eggwanga lyaffe nga tulyazaamaanyiziddwa famire emu ekutte baganda baffe basibye abalala ebasse tetumanyi na gye bali Mungu ffe tuli banafu tetulina maanyi naye ekyamaanyi kye tulina kusaba na kutuukiriza ebyo bye watugamba watugamba mu busiraamu nti obwotamwe kyogereko tukyogeddeko tukikutteko Mungu tukusaba otuyisizeemu otuukirize ya Allah bwe yatuukiriza n'osindika obuyinja bwe baanyonga ya Allah tetulina kyakukola kinene tukulopera mwami Museveni ne famire ye n'abantu batunyigirize ekimala naye Mungu batutaase ya Rabbi Mungu batutaase mutaasa gye wataasa Musa baffe baba tulyazaamaanyiza tugamba nti Mungu otuleetedde abapya abazze otununula ya Allah kwata ku bakulembeze baffe batukulembere ate naffe tubaveeko emabega wabbo tebalina kye bakusa tetuli mabega owateeka Alani Sewanya na mukomera ne Seggirinya Allah n'abalala abali mu makomera betumanyi ne betutamanyi kugula amakomera ago obayimbule obataasa omutujju Museveni ne famire ye ya Allah tukuwongerera obulamu bwaffe tuzze mu kintu kino nga tuzze kukusaba moto y'eggwanga yaffe egamba for God and our country so si for Museveni and atuuse ne ku ddaala Firawuna lye yatuukako n'azimba eddaala mbu akunone waggulu Museveni kati agaana n'abakusinza abagaana okukusinza Mungu omuddu ono y'ani munafuye nga bwe wanafuya Firawuna ya Allah tuwongerera tusaba otwanjuluza emitima edduwa yaffe ogyanukule mu lunaku luno olwasatu mu olumu we tutandise nga tesirwe tugenda okukoma tugenda kusaawa embeera yonna Mungu tuwe obulamu n'amaanyi munafuye omusajja ono n'akyemba Our power, one Uganda, one people, one Uganda. Ra, ra, sanyukidde ddala okubalaba mwenna nga mwegatidde wano okusaba Katonda era olwaleero abasirikale abajjudde wano bakiraze bulungi nti mu Uganda tetusobola kubaako kye tukoleramu nga weebali emabegako katono baali babuuza lwaki twagendako e Nairobi okulaga obutujju okulaga ebikolobero ebikolebwa wano mwami Museveni ne famire ye ne bagamba lwaki mwagenda bweri ate oba tetusobola na kusaba osobola otya okukola olukungaana olulaga ebyo ebikolobero bye bakola n'obutujju bwe batambuza mu ggwanga lyaffe so lwaleero bezzeemu bokka nti mu Uganda tekyali kifo abalina eddoboozi eritali lyabwe we basobola okwogerera bassebo ne bannyabo ndowooza mukimanyi nti ebitongole bya gavumenti byonna byawambibwa byonna ne bweba palamenti abagiwamba n'okulaga nti eri mu buwambe mwabalaba abava mu ofiisi ya pulezidenti ne bakirira ne bayingira palamenti ne bakuba buli mubaka ali mu palamenti bakyali ku miggona kati so palamenti eri mu buwambe mwalaba Black Mamba bwe yayingira kooti nekuba abalamuzi nekuba bonna abali mu kooti si mulundi gumu naye ng'erudde erumba kooti abasirikale n'olwekyo kooti teziriyo kooti zawambibwa Bank of Uganda gye tugamba nti banka yaffe yawambibwa yensonga lwaki nakati tumaze n'omwaka nga tewali gavana kubanga gavana y'omu mwami Museveni ne famire ye esente zonna sente zaabwe bazikozesa nga bwe bakola ki nga bwe baagala n'ebitongole ebyanakyewa byennyini ebitali bya gavumenti nabyo biri mu buwambe mwalabye ekitongole kyaffe eky'abasawo
nakyo nga bwe kyakoze eki bwe kyawambiddwa, ekyabannamateeka kyawambibwa, n'ebirala byonna biri mu buwambe. Mu mbeera bw'etyo bannansi tebalina ddoboozi. Y'ensonga lwaki omwaka guno tumaze emyaka 6, tubadde tuweze emyaka 6 kuva lwe twafuna obwetwaze, naye mu myaka 6 tewali mukulembeze n'omu bannayuganda gwe baali batutayingire mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Buli mukulembeze emmundu ze zimuleeta, buli mukulembeze emmundu ze zikola ki, ze zimutwala. Tetujjanga mukulembeze yena mu bukulembeze, mundu zokka ze zibajjawo. Ekitegeeza tetulina buyinza, n'akalulu ke twogerako tetukola ki, tetukayina. So bassebo ne bannyabo, kitegeeza teri kutunula ate ku puroguramu ya mwami Museveni nti tulinza 26, tutunuulidde 23 okwejjako omutawaana guno. 23 tulabe nti buli omu akola kyonna ekisoboka, tulabe nti kyabika. 23 ekirungi bwe kituukidde wano abamu balowooza nti ffe ababadde tulwana nti ffe tunafuye, naye ndowooza bw'otunuulira famire ya mwami Museveni n'enaalemu ye n'embeera gy'eyuuga kati, omanya anafuye yaani? Anafuye ye mwami Museveni ne famire ye. Kati tekyasobola na kumuwuliriza ayogera bino boogera biri bona. N'olwekyo ke kaseera tubataayize eggwanga lino lidde mu mikono gy'abannayuganda. 23 mbasaba ebintu 2 byokka. Eki has answered those who were wondering why we gathered in Nairobi to show the world the victims and the actions that have created terror in Uganda. And they were saying that we should have gathered here. But if we cannot gather here just to pray, how could we gather here to show the world the effect of the terror regime that has governed this country for the last nearly 40 years? How could we have done that? So they have answered it this morning. What is going on this morning is not surprising, because we are living in a totally captured country where all institutions of our country were captured. Parliament was attacked in broad daylight with cameras showing what was going on. Parliament was taken over. Members of Parliament were injured. Some are still indeed recovering from those injuries. The Honorable Zake here is one of the victims ever being attacked in all these problems. So Parliament is not there. Don't hope that Parliament will save this country, because it is captured. You saw the court attacked by the military, not once, with blood flowing on the carpets of the High Court. The courts are no longer there for Ugandans. They are captured. The Bank of Uganda and our economy is captured. That's why we can stay for more than a year without even a governor, because the governor is Mr. Museveni, who controls our money and uses it as he wants. So all institutions, including non-governmental institutions, are captured. That's why you saw recently our own institution of doctors was Our power, people power, one Uganda, one people, one people, one Uganda, people power, our power, our power, people power, one Uganda, one people, one people, one Uganda. Baganda bange mwenna basebo ne banyabo jakozesa eddakiika ntono nnyo. Okusookera ddala tuli bantu banjawulo, tuva mu bibiina byanjawulo, tuva mu nnyumba za njawulo, naye kitugatta bwe bulumi ffenna bwe tulina. Bwe baba bakusiba, bwe baba bakuwamba, bwe baba bakutta, tebakutta nti kubanga oli wa FDC, tebakutta kubanga oli wa DP, tebakutta kubanga oli wa NUP, tebakutta kubanga oli wa CP oba PPP, bakutta kubanga owakanya nakyemalira. Ffenna batuganye okusaba wano si lwa kubanga tuva mu bibiina bye tuvaamu,
abantu bangi nnyo bakkiriziddwa okusaba era bagenda kusaba mugenda balaba ku TV n'enkya nga basaba batuganye n'okujja mu maaso ga Katonda kubanga tuwakanya obutuju kubanga tuwakanya nakyemalira so kyekyo ekitugatta y'ensonga enkulu ennyo mu ggwanga lyaffe ate y'ensonga etugatta nene nnyo okusinga ensonga zonna ezitwawula so bwe tuba bakugyawo ekintu wano tujjewo ekintu eky'okwegatta buli tuba nga tetukwatagana tubanga abasibe saawa zino ndowooza mwena mukikiriza ntuli basibe no batuganya n'ogenda okusaba Katonda lwaki kubanga tuwakanya nakyemalira ekyo nsaba kitugatte bwe wabaawo obuntu bwonna bwonna obutwawula baganda bange tuve wano tuyingire omwaka ogujja nga tuli wamu ekirabo kye tuba bannayuganda ekisooka tusobola okuba bannayuganda ebirabo bingi naye ekirabo ekisinga obunene kwe kubeera nga tuli bumu nga tetuli bumu just mu bigambo wabula ne mu bikolwa fe abakulembeze tutekinga stepu ezisooka buli lunaku naye bwe mutatuyambako okutekinga stepu yakubiri na yakusatu tudde emabega baganda baffe mwenna bamemba baffe bakulembeze bannaffe nammwe abatugoberera okumpi newala mutuyambe okwatagana temutuyamba kwawukana mwogere ebigambo ebitugatta temwogera bigambo bitwawula mukole ebikolwa ebitugatta temukola bikolwa bitwawula bannayuganda bakuumiddwa mu busibe okusingira ddala kubanga tutemaatemebwa ate nakyemalira eka wabula n'abantu baffe tuzenga tukibagamba neera njagala kiddemu kibagambe nti omuntu yenanga ebigambo bye n'ebikolwa bye bitugatta era nga binafuya nakyemalira oyo munnaffe ne bw'aba yambadde kala ki ate omuntu yenanga ebikolwa bye n'ebigambo bye bitwawula oyo akolera nakyemalira ne bw'aba yambadde kala ki so okwegatta omwaka guno ogujja kijja tuyamba nnyo n'abantu bajja tufunamu obwesigye ensonga ey'okubiri njagala obajjukiza nti obuzibu bwe tulina wano mu Uganda kwe kuba nti mwe babajjako obuyinza oba oliawo omukadde wange Dr. Besigye alina ayongera nakyogerako naye temulina buyinza tewali democracy ate ensi zonna ekiziza emabega kuba nti zikulemberwa zifugibwa muntu omu abbye buli kyabugaga kya ggwanga muli baavu kubanga nakyemalira alina obba kubanga muli baavu muli bubi kubanga nakyemalira abaagala nga muli mu mbeera bweti eddembe ly'obuntu liweddeyo saa zino wetwogerera bali mu kutulugunya baganda baffe mu safe house bangi tetumanyi gye bali tulina kubeera wamu ne tubirwanyisa nabadde nteeseteese okwogerako gye muli mu bujjuvu ku mukolo guno naye tekisobose tujja kitetenkanya ku mulundi omulala naye muzina eddakiika njagala obeebaza n'okwebaza Katonda otumazisaako guno omwaka n'obbasaba tukwatagane ate tuze amanyi gaffe bupya nga tulwanyisa nakyemalira kubanga nakyemalira anafuwada totubulayo okumuwunzika naye nga Katonda ajja tuyamba tumuwunzike insha Allah mwebale nnyo mwebali eddala people power our power one Uganda one people one Uganda. Gentlemen, I'll be very brief. Number one, we are here to pray to the Almighty God, but we are blocked. We are not blocked because we come from NUP, neither are we blocked because we come from FDC or CP or PPP. We are blocked because we are fighting against a dictator. They abduct you, they kill you, they imprison you, not because of the party or grouping that you come from, but because you are fighting against a dictator. That is what unites us, our pain. And our pain is stronger, the reason for our unification is stronger than any reason that divides us. So please, we the leaders have taken the first step in unity, but we cannot move further if you, our fellow leaders and followers, are not following suit. Please, in your words and your actions, make sure you unite us, not divide us. We said it before, we continue to say that anybody whose words and actions, no matter which political party or group they come from, anybody whose words and actions are uniting us and weakening the dictator is a comrade and a friend. And anybody whose words and actions are dividing us, therefore empowering the dictator, is an enemy no matter what party they come from. Finally, we don't have democracy here, we don't have human rights here, and those are the pains that we are struggling to overcome, but we can only overcome when we are together. While I wish you a happy new year, I wish you an angry and aggressive year. Let us fight even harder to make sure that we overcome the dictatorship. Thank you very much. Balagala ali wano n'abawanvu n'abampi naye baaganye okwogera naffe
batufudde ng'abantu abatategeera because bw'obanga oli mu yunifoomu yaffe ng'olina emmundu zaffe oli mukozi waffe olina okutuwuliriza olina okutunnyonnyola naye batulagiddeko amalala batulaze eryanyi ekyo kikyamu tukivumirira ne setuvumirira yenna era tetujja kusikiriza kugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe ekyokubiri nti tetujja kufukaamirira muntu yenna oba mwami Yoweri Museveni oba poliisi oba abasekurite bonna nga ssemateeka atuwa eddembe lyaffe tetumanyi bwe twaze okufukaamirira ye Allah ye Katonda so okujjako bano nga baagala kwetuuka ku ddaala erya Katonda tetugenda kubafukaamirira ekyo tugaanye ekyokusatu ssemateeka gwe njogeddeko agamba bulungi mu nnyingo eya 29 ne articles endala eziri mu chapter 4 ezoogera ku ddembe ly'obuntu ery'okuŋŋaana wamu n'okusaba freedom of worship ddembe lyaffe nga mwami Yoweri Museveni lyategeka okusaba mu State House ng'abalala bategese okusaba wonna mu ggwanga n'abalala basaba buli wamu we bali naffe eddembe lyaffe okujja tusabe nga bannayuganda eryo eddembe lituweebwa ssemateeka lituweebwa Katonda terituweebwa muntu yenna nti oba mwami Yoweri Museveni oba omuntu yenna ekisembayo nti eggwanga lino liri mu kaseera kakatyabaga tumazeeko omwaka guno nga political space eri dominated ne family emwe ya mwami Yoweri Museveni oba eyakaguta bekaguta family kaguta oli omugenzi olaba Museveni ye yeetala buli wamu mutabani we Muhoozi be beetala n'olaba lwabwogo n'asifa ne bamugamba gwe famire yaffe tojja ne bagifudde ya famire emu tulina okutya nga lino obubonero obulizaayo mu dduka mu kuyiwa omusaayi bwe bonero obuliwo akaseera kano kyukakyuka eva mu famire rule emwayomere Museveni egenda mu constitutional rule ng'enkyukakyuka eyo ya mirembe gye twagala tetwagala succession kubanga tibatutute mu debate ya succession ani anasikira mwami Yoweri Museveni mu famire yaabwe bali mu palace politics bayombagana bokka na bokka ffe nga batufudde abaddu tugambye tetujja kukkiriza kubeera baddu mu ggwanga lyaffe yensonga emwe tuleese wano okugenda mu maaso g'Omukama Katonda okumuwanjagira nti enkyukakyuka mu ggwanga kino kibe za mirembe batandise okukuba amasasi buli wamu oli ya police post police station n'ebirala tujja kukkiriza nkola eyo era twagala okutegeeza eggwanga ffe tujja kugenda mu maaso n'enkola ey'okulaba nti tufuna enkyukakyuka ez'emirembe akola era abiwaliriza omuntu omulala ogenda mu kiko tetujja genda mu kiko tujja kukozesa sayansi yenna otulaba nti tuvuga ekigaali ekisindikiriza Yoweri Kaguta Museveni ne famire ye article 1 ya constitution egamba nti power belongs to the people ebiina by'obufuzi nga mwe muli CP nupu FDC n'ebirala byonna biringanga kakati NGOs biringanga Bwereere Coffee Growers Association ntonga mu constitution tulina ekifo ky'amaanyi okubaako kye twogera ne tukyusa society ebiina by'obufuzi takyabikkiriza kwogera nze one party system ya in ngamba bwenti nti mwe mwenna bakuŋŋaanidde wano ne bwe tuba nga tuzzeeyo okulonda nga tuzzeeyo oba kulonda amannya abiri Museveni ne mutabani we Muhoozi basaana baviire ddala ku ballot paper ng'ensi yonna bwe mukimanye obulungi abantu bwe banaabira mu maaso Hitler ne Nazi Germany ekibiina kya NRM kisuliridde nakyo okugobebwa ddala once for all mu chapter ya history ya Uganda njagala okunenya aba NRM mulina naked mulina kiseke temusobola kutuula wansi ne mugamba Museveni nti otuyiyeeyo ogenda kufuna ekibiina kyaffe nga Nazi ensi yonna etukyawe musirize busirisi ng'emessage enziri n'olwekyo tusaba aba NRM omusajja munaabire mu maaso mukeere enkya mugambe nti genda lastire constitution yaffe yebimu ku ebyo ebyatwala Museveni mu nsiko agiwa waaguddemu amatabi amakulu abannayuganda gye bandibadde bakozesa okufuna transition eri automatic presidential term limit yagijjawo ng'agula babakada stage age limit yagijjawo ng'agula babakada stage ngamboozi mukazi watu atambula na byuma olwa debate gye bayagala efeiringe
akantu kamu aka benchmark ke mwabadde mukigaziza kwe kulonda. Osobola okujjawo Museveni ng'oyita mu kulonda? Obanga tekisoboka kitegeeza ki? It is a challenge on all the people of Uganda to rally behind our principles here so that we get rid of an omnipotent dictator. Basebo ne bannyabo, waliwo atasanyuse nga twegasse bwe tuti. Waliwo atasanyuse nga twegasse bwe tuti. Waliwo atakiraba nga twegasse bwe tuti. Museveni yekka y'atayagala twegatte bwe tuti. Naye mwe mwenna mwagala twegatte tutya? Kino mwagala kiddemu kirabike buli we tugenda? Temwagala? Njagala kusaba ffenna abakulembeze. Ffenna tetusobola kukulembera. Tuyinziteko okuba n'omukulembeze atya? Abalala ffenna ne tukola ki? Ne tumugoberera. Tulina kukkaanya ffenna abali mu opposition nti ani gwe tugenda okugoberera. Saagala kumesoninga naye nkyo mbagamba nti ffenna ng'abakulembeze tulina okuba nga tulina icon. Tulina okuba nga tulina ki? Abenaaremu tebalina omukulembeze. Sigwe bagoberera ne bw'aba nga abatwala mu nsiko, ne bw'aba abatwala mu nnyanja. Kaakati ffe tetukkiriza kututwala mu nsiko, naye bwe tunaaba nga tunaagoba Museveni tulina kye tulina okukola. Kyekino kyetutandise ddi? Olwaleero tukitandike, kireme kukoma mu kusaba. Ne bwe kituuka mu kwesimbawo era tulonda omuntu atya? Tulonda atya? Ffenna tukkirize, oba tuli banene oba tuli batono, tuyimirire emabega w'oyo. Bwe tunaakola kino, oyo Museveni ne mutabani we bajja kudduka nga teri abagobye. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza.